abavubuka b'ennaku zino obutaagala kukola, okunyooma emirimu, okwagala ebyobwereere bikyabakozesa nnyo ebintu bingi nnyo temunnaba. Tulina ebivubuka bingi bikapese by'obadde otamanyi nga byo biyimirirawo mu kufera, mu bubbi na kulimbalimba baana ba buwala nga kwe biyimiridde. Vubuka mmwe, ensi tegenda kubasonyiwa, Katonda tagenda kubasonyiwa, mugenda kubonaabona ebbanga lyonna olaba mutuuse ku ssa ery'ebika. Mbadde nsaba ontaagingira ebikapese byonna gye biri. Eno message njagala ebituukeko ebivubuka bino. Ebikapese by'ebifaanana bitya? Bw'olabanga ekivubuka ekyeyerusa, ekivubuka ekisiba ebiviiri ng'abakazi, bw'olabanga ekivubuka ekyalina ekitonga kikeera mu jiimu kuzimba mubiri, bino ebivubuka ebisinga bibeera mu bishort byambala ebiwala ebimpi ne biraga ne body n'ebifuba, manyanga ekyo ekivubuka kikapese tekirina gye kigenda kukutwala, kifeeriya tekirina kiddako mu bulamu. Bivubuka mmwe bye mubadde mukola byonna ng'okulya ebisiyaga, okwetunda n'okukuula abaana ab'obuwala, mwagenza okulaba nga tekibamalira, kaakati mwatandise kwebika. Mutadde bazadde bammwe mu kaseera akazibu, mutadde abantu mikwano gyammwe mu kaseera akazibu nga mwebika. Kitegeeza ki? Abantu bangi bagenda kutandika okufuna obuzibu, tulowooze nti beekapese oba yenkola yaabwe ey'okwebika nga banoonya ssente. Ssente ze muli mu kunoonya za kibi, munoonyeza ssente nga muyita mu kwebika. Abantu tebagenda kubasonyiwa. Manya ebiwundu by'abantu by'otadde ku muwendo, omanye abantu b'ottudde obulwadde kivubuka ggwe, omanye obulemu bw'oleese ku bulamu bw'abazadde bo ne famire yo, omanyi ky'okoze community okugijja ku mulamwa olw'okuba mwagala sympathy. Ebivubuka bino ebiseera ebisinga byagala nnyo okubeera mu butaala. Tebiva ku social media wadde tebibeera na talent, tebibeera bikomediani wadde ebiyimbi, naye bifuba nnyo okubeera mu mataala babirabe basobole okubikwana. Omuvubuka akwata mu kizigo, mwannyinaze omuvubuka oyo tabaako waayinza kukutwala. Bye musinga okwagala ebiseera ebisinga naye byatuuse ku sseeri ebika. Okwerangirirako okufa kitegeeza omuntu oyo aba agenze wala nnyo, aba awakanyiza obuyinza bwa Katonda. Ebisajja bino bikapese kye kimu mujjukira ekisajja kiyiga ekyavuddeyo ne kiraga enkugunyu mu lujjudde lw'abazadde baakyo, mu lujjudde lw'abatabani baakyo. Byebyo ebisajja bikapese byenkugamba mwannyinaze kigenda kukuswaza, kigenda kuswaza famire yo, mikwano gyo. Tekiri kuweesa kitiibwa, tekiri kuwa kitiibwa. Olaba kyo tekyewadde kitiibwa kwebikanga kiramu, olaba kyo tekyewadde kitiibwa kweyambulanga kiramu. Egendereze nnyo ebivubuka bino. Omulimu gwe bisinga okumanya okukola kwetunda oba kulya bisiyaga. Ekirala bibeera bifere, binoonya abawala abaggwamu ne bitandika okubafera ne bibabba. N'osiŋŋaana omuwala ate bye musinga munnanga okwagala nga muwoza mbulaavu yatutama bammenya omutima. Ekivubuka kye wafuna kikapese kye kijja okirabirawo nga kiteekeddwa kumenya mutima olw'ensonga tekirina kye kiddako mu bulamu, kikufuka asinzeeko kukubba. Abavubuka be musinga obutaagala bwe mulaba ne muyisaamu amaaso nti basiiwuufu, be baasigaza kasente, be balina future. Ebisajja bye musinga okwegomba, bye mutunuulira ne mugamba nga kinyirira, byagala nnyo okubeera mu filter ez'abakazi. Ebisajja ebyo tebirina mulamu abaana ba maama. Mwegendereze nnyo bikapese bingi byatandise okwebika. Well, good evening. I hope you're doing great. Okay, I've been off the media for like a week and a half, and the time I got back, I've seen a lot of false information. I've seen a lot of chaos going around the internet, but they don't badinjagala kuvayo mbatangaze n'ikintu. I've seen videos going around bagambye talina visit visa inolagayo 5 gundi agambibwa ati mwena mwogedde
bannange tubeere bamazima bantu bangi bagenda kuva boogera information ekwatagana visa atalina nkumiza ntayitawo babuuze ani abibagamba wekiba nti emikutu oba bannannyini nsi tebanakitera ku page yayo nebagamba okuva naleero tutaga 50,000 toyitawo show money kikola amakulu naye ate gwe oŋŋamba nti yabakisimise mu group nakigundi yaŋŋambye trust me bro oba tolina source ntuufu mbadde nkusaba toyogera sirisa akamwako bantu bangi abawa false information ne ba ending up nga bagiregretinga nembakuwa example emu jjo lyabalamu wano baganda baffe baali ku union wano information yafuluma babaze waka bakuwa tiketi ya bwerere a lot was said okay bangi mu bo ne bagenda badde waka nga balowooza tiketi za bwerere bangi ku besaawa eno bagaliddwa mu aweeru abamu badde waka naye singa si information eyafuluma nti babazze waka ku bwerere abantu bana bali aweeru balina abaana balina famire ez'okulabirira balina bazadde baabwe bebalabirira essaawa eno bali bagalide balina kyebasobola kuyiiya babadde bayiiya at least nga bali wabweru n'essaawa eno mwalabe obutambi bufulumano nga bagamba nti basibe tebafuna kyakulya abcd mwaberebyo byonna kati gwe yafuluma information no bagamba nti batwala abaana batwalira bwereere essaawa eno owulira otya kyekimu kugwa agamba nti ayita ku airport balina olagayo 50,000 show money eno si UK si Europe bannaye tubeere serious ate Dubai tosobola kuvayo nkyaneekera negamba kati tudamuyingiza basuubuzi tudamuyingiza balambuzi wenolaga ssente tebikola ebyo ebintu simanyi nambi gye mwabijje wekiba nti airline yona tinavayo ne claiming nga tulina okulaga show money okuyita ku kisaawe nkusaba sirisa akamwako lekera okutambuza screenshot ezotambuza mu group zawe gye muzitambuliza ate namu abatambuza ebintu nga bineeno nkimanyi baweebuuza bituufu basi bituufu before kambe nze nga nze negamba ekintu tebannange no mwakitegedde embata zabiise osooka weebuuze gavumenti y'embata yiriwa obatuukire bagambe embata zabiise okunfaaminge kyentegeeza kyeki nti obakuwa information ng'eyo genda ku website yenyini gyomanya immigration eya Dubai ocheckinga information gye bawadde ntuufu bapostinga updates buli lunaku buli ssaawa so lekera owuliriza ba tiktok ababeera ku nino just bagala funa viewership likes ebintu tetukyabikola bannange tutetukula emyaka olaba nti ekintu kigenda costinga omuntu olayinza okuba yakola visa ye ng'agambe ngenda tambula lunaku bweruti n'omugambo n'okulaga show money naba mweraliikirivu ate owakakisa abali ku kisaawe entebe babo bali banguzi owakakisa okubanga kweza chance eyo okulaba nti bajja ssente mbaana era ajja mubuuza olina show money nti sizirina nti kati anti oba tolina show money ndekerayo $10 ekya $1 olaba otekamu mu matyabaga sorry I don't regardless so n'olwensonga eyo tubeere nti tube bantu bakulu myaka information oba toginaako mutende magulu nkusaba toyogera sirika sigala ngakola tiktok zokola buyimba bwo comedy wo naye todda mu bintu byakwogera ku bintu nsonga ziri sensitive eyo tuveeyo so n'olwensonga eyo munzikirize neyongereyo ngambagamba kino nti mwenna aba planning okujja mu Dubai osobola yita ku kisaawe bangi abayisewo essaawa eno amateeka ge bagamba bagenda okujja gajja October nga 3 ate nga gakola ki gagenda kwongezayo visa kusinga obadde ku employment negwako bakuwa extension nebanga 6 months batotaddemu visa yonna n'olwensonga eyo gwe ayagala okumanya ebisingayo genda ku mikutu gyabwe era giri verified osobola genda ku Emirates News oba nogenda ku Emirates oba College Times baba bapostinga information ekwatagana ne visa nera gye bagenda okuleeta yeya long tourist long nti omulambuzi asobola okujja n'amalamu emyezi 5-6 bagenda gyongezayo nekyo kiyita golden visa bino byonna babirangirira kuva mu April so tebikola guno mwezi tulekerawo okulimba abantu tuba information entuufu ate tubeere nga twesigika gwokuvayo n'ogamba munno nti tosobola yita tolina 50,000 gw'obijja wabimugamba okola ku immigration so tubeere bantu bakulu tukule emyaka ate tuwe bannaffe omwaganya okuba nti banoonya ate we bajja akasente kulabira famire zaabwe mukama bankuumire mweraba